Emitwe gy'amawulire Bannayuganda bakufuna sente za COVID-19 olunaku olw'enkya wabula ekituufu kizuuliddwa ku bigambibwa nti President Museveni mugenzi. Ate ye omuyimbi Nina Rose avuddeyo n'atangaaza ku bigambibwa mbu yaddinganye ne Daddy Andre wabula ng'ate ye muganda wa Bobi Wine Eddie Yawe avuddeyo n'atukubako ekibaati ky'ennyumba. Taata w'omuyimbi Winnie Nwaj amugaanye okudda mu Swans Avenue wabula ng'ate ye Ssenga Justin Nantume afiiriddwa maama we. Leero gabadde mazaalibwa ga muwala wa Maureen Nantume wabula ng'ate mu byewuunyisa tukuleetedde musajja mukulu atemera mu myaka 5 akakkanye ku muwala w'emyaka 9 bw'atyo n'amusobyako. Galindirire mu bujjuvu. Ansuubire nti muli bulungi temusinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amanyi Omumbejja Aisha Nassolo mbaniriza nate ku channel yaffe eno era nga nziza okubeera ng'ate nkutuusaako amawulire agenze mu maaso n'okubeera ng'ate gatuukawo mu ggwanga lyattu Uganda era nga ntandise ne Prime Minister Nabbanja Robina ono ng'avuddeyo n'ategeeza ensi nti Bannayuganda bakufuna ssente eza COVID-19 olunaku olw'enkya era bw'ati abategeezezza nti batandike okubeera ng'ate bakebera ku masimu gaabwe ku ssaawa 4 ez'okumakya. So bannange ansuubire nti buli omu awulidde, buli omu ategeeze munne kubanga bambi waliyo abali eyo nga bo tebalina access to information nga wabula beetaaga omuntu asobola okubeera ng'ate abategeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wabula ng'era tukyali mu bufu bwe bumu avuddeyo n'ategeeza zino kampani z'amasimu gamba nga Airtel ne MTN nti tebageza ne bakekyula ku ssente z'Abannayuganda yadde n'olwataano era abagambye nti yadde omuntu ne muba mumubanja ng'oba yeewolerako temumutema yadde n'ekikumi mulinde zino aziggyeko mumuteme endala wabula zino temugeza ate bannange ne muzeerijjako. So bannange ebyo ebigenda mu maaso Bannayuganda buli omu tegeeza munno nti ssente tubadde tulindirira okumala ebbanga ate munange za kubeera ng'ate bazifuna olunaku olw'enkya. Wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali amawulire ennaku zino gabadde gatambula ku social media konna ng'abantu ab'enjawulo babika President Museveni ti buhabulwa ng'era bagamba nti ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Babadde bamubika ng'era basinga obungi mu butuufu bali mu kujaguza nga balala bakaaba balala nga batandise n'okubeera ng'ate basoma ebyafaayo bye ng'era bannaye wekinaakolebwa ku muntu yenna ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Omuntu n'ovaayo n'osoma ebyafaayo y'omuntu abadde bw'ati so bingi nnyo bibadde bitandise okubeera ng'ate byogerwa wabula kigenza okuzuuka ng'ekyamazima President Museveni gy'ali mulamu ddala talina wadde ewamuluma yadde n'awamu era bw'atyo minisita w'ebyamawulire ayitibwa Dr. Chris Balyomunsi ono avuddeyo ate n'alabula buli Munnayuganda agenda mu maaso n'okubeera ng'atambuza amawulire gano ag'okufa kwa President Museveni. Ono ayongedde n'alabula n'agamba nti omuntu yenna anaakwatibwa ng'asaasaanya olugambo luno olw'obulimba mu butuufu kanaamujjuutuka. So bw'atyo bw'asobodde okubeera ng'ate munnange ayogera eri Bannayuganda minisita ono Chris Balyomunsi bw'atyo walabudde Bannayuganda. So bannange buli omu tegeeza munno buli atambuza amawulire gano nti President Museveni yafudde mugambe nti nno munnange we bamukwatirako bibye bigenda kubeerera ddala bibi bizibu era ekyo kyakola akikomye kubanga akyali mulamu ddala talina wadde ewamuluma. Wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ebya President Museveni y'omuyimbi Nina Rose avuddeyo ate n'ayogera ku bigambibwa nti yaddinganye ne Daddy Andre. Kinajjukirwa nti ababiri bano babadde mu mukwano okumala akaseera yadde teribadde ebbanga ddene naye era babadde mu mukwano wabula bayawukana olw'ensonga nze naawe ze tutasobola kubeera ng'ate munnange tutegeera kuba ekyamazima kiri nti mu byabaagalana toyinza kumanya gwali ebbali bakunyumiza bunyumiza ndovu ki buli omu agenda kunyumya bibye. Omukyala wanaavaayo n'ayogera agenda laga nti omusajja yaliko obuzibu n'omusajja naye wanaavaayo agenda laga nti omukyala yaliko obuzibu. So munnange ekiba kyawudde abantu abo ababiri be baba basinga okkimanya. So munnaye n'abakulu bano Nina Rose ate munnange ne Daddy Andre we bati ate bayawukanye oluvannyuma lw'okubeera ng'ate Daddy Andre yali yagenda bambi n'akyala ne waabwe wa Nina Rose wabula
emabegako olugambo lubadde ate luzeemu okubeera nga ate lutambula nti mwakitegedde nti ye Nina Rose ne Daddy Andre they again an item bazzeemu okubeera nga ate bakikwasaganya wabula Nina Rose avuddeyo ate bino byonna n'abitrashinga n'agamba nedda bannange tetunnabeera nga ate tuddamu okubeera nga tukikwasaganya ne Daddy Andre. Jjukira ti abakulu bano we baayawukana Daddy Andre ye yekka yawulirwako ng'ayogera ku nsonga zino ku katambi akamu ng'anyumya nga we bayukanye era Nina Rose we yazeeyo ate okubeera ng'akozesa ebiragalalagala. Nina Rose tebawulirangako ku sayidi oba tetuwulirangako ku sayidi ye ku nsonga zino wabula olugambo lutandise okuzunga nti ate baddiŋŋanye ate n'awulirwako ng'ate ayogera nga we batannaba kubeera ng'ate munange bakikwasaganya. So byebyo ate ebigenda mu maaso mu bulamu bw'ababiri bano. Wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ate muganda wa Bobi Wine omukulu amanyiddwa nga Eddie yawe ffenna tumumanyi bulungi. Ono bannaye yavuddeyo n'atukubako ekibaati ky'ennyumba. Kinajjukirwa ti ennyumba eno nga tennamalirizibwa. Bangi nnyo baalinga bagiyita bya lusaagiriro. Bangi nnyo baayogeranga ssente zinaagimaliriza zinaava biki nga mmanyi munnanga abantu bwe bamirira panado omutwe ogutabaluma munno omutwe ogumuluma gwate n'omira panado mu kifo kya ye. So munnange webityo we byali bigenda mu maaso n'okubeera nga ate bitambula ssente anaazijja wazifu munnaye be baali batandise okubeera nga bazimba ennyumba eno wabula yaswazizza bangi ennyumba ye we yagimaliriza ng'era naye woogiraba weetemagana nga mukene. Yagimaliriza ennyumba wabula abantu bano buli omu kyayogerako ekibali ku mimwa kubeera nga abantu bano nga bakozi nnyo bonna woobatunulira baganda ba Bobi Wine kaabona omuwala muganda waabwe bonna bali bulungi ddala bonna amayumba matiri bonna naye nga ffe tujja kugamba kimu nti congratulations Eddie yawe wabula nga ebya Eddie yawe tubizizza ebbali tudda ku muyimbi waffe ayitibwa Winnie Nwagi ffenna oyo tumumanyi bulungi Sire Queen Winnie Nwagi wabula ng'ono taata we ayitibwa Henry Kabiito yavuddeyo ate n'abeera nga amuwa ku advice okubeera nga bambi teyandize mu Swangs Avenue. Kinajjukirwa ti omuyimbi ono Winnie Nwagi yayingira Swangs Avenue mu mwaka gwali gwa 2014 we yasobola okubeera nga ate munnange yeegatta ku kibiina kino ekya Swangs Avenue wabula taata we avuddeyo n'amugamba nti mwana wange contract nga weegenda okugwako kuba contract enaatera okubeera nga ategwako wabula taata we amugambye nti taddayo mu Swangs Avenue era bw'atyo amugambye nga wajja omuteekamu ssente yayimbe ajjamu sponsoringa oba si ekyo ajjamu connectinga ate ku mikwano gye basobole okubeera nga ate bakola ki bamumanaginga naye amugambye todda mu Swangs Avenue muwala wange kubanga bakukozesa nnyo they overexploit you. So munnange ye bw'atyo bw'alabise tayagaliza muwala wate kubeera nga adda mu Swangs Avenue wabula ng'ebya Winnie Nwagi ne taata we tubitadde ku bbali bambi senga Justin Nantume ffenna gwe tumanyi obulungi yafiiriddwa maama we ono abadde atemera myaka 16 abamu bagamba 13 abalala 16 naye nga awo abadde agwa mu egyo emyaka mu butuufu abadde akuze era mwaka akatambi ogolaba ye maama w'omukyalo ono senga Justin Nantume nga bambi amusitudde abadde ayagala nnyo maama we nga we tukiwulira ffenna abadde amwagala nnyo ng'amwagalira ddala wabula nga munnange we tumanyi Katonda bw'ati ate wasalawo ffenna ku nsi kuno tulina ate okubeera nga tugivaako ekyawula nti oli kusookayo munno ono n'akusookayo naye naawe oba ogenda kugenda lazima okole ki omusangeyo naye nga all in all ffe tujja kugamba kimu nti rest in peace bambi tusaba Katonda awo omukyalo ono ekiwumula eky'emirembe ate era n'omwoyo gwe agulamuze kisa tugenda saba Katonda abeere nga ate agumya emitima ab'enganda abako ate ssaako n'ab'emikwano wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ate ye muwala wa Maureen Nantume ayitibwa Celine leero abadde aweza emyaka 6 egy'obukulu. Yes, happy birthday baby girl. Tukwagaliza amazaalibwa malungi ate munange ag'essanyu. Kinajjukirwa nti omukyalo ono alina abaana babiri, waliwo omukulu waliwo then nono omuto ayitibwa Celine. So ono omuto abadde aweza emyaka 6. Yes, olunaku olwaleero era bw'atyo bajaguzza bambi nga naye w'obalaba beekubiza ebifaananyi ne basala keeki kwegamba nga mu butuufu olunaku lubadde so colourful wabula
geegata amawulire agasobodde okubeera ng'ate gagenda mu maaso olunaku olwaleero. Ngenda kudda n'amawulire amalala kuba gabadde mangi nnyo, mangi ddala, wabula ng'ate mu byewuunyisa tukuleetedde musajja mukulu ono ataswala. Bano abasajja oba be bayita batya simanyi nakumanya, naye ng'amannya ge ayitibwa Masegere era ng'atemera mu myaka 5 egy'obukulu. Ono nno nga mutuufu yakkakkanya ku kawala ke ak'emyaka 9 gyokka, bambi bw'atyo n'akakabasanya kakazi kattu. Gano nno amawulire gavudde Bukonko mu disitulikiti y'Iganga. Musajja mukulu ono ate gy'asobodde okubeera ng'ate akolera ebikolobero ebyo, era wetwogerera ono ali mu mikono gya poliisi. Kale bannaaye byewuunyisa. Omuntu omu ayinza okugamba nti ebyo tebyewuunyisa bya bulijjo, naye munnaye tebyewuunyisa nga tebituuse ku ggwe oba ku muntu gw'omanyi oba ku mwana we yennyini nga tekimutuuseeko, kiba tekyewuunyisa. Wabula munnange nga kyakedde ku makya ate ne kibeera nga kigwa mu nnyumba yo, w'omanyira nti bannange bino nga byewuunyisa okukamala, kubanga nazzi kuno ng'omwana tosobola na kulaba bwerere bwa taatawo kabube bwa maamawo. Naye bannaaye ennaku zino abantu bakisussizza. Osanga maama nga yafumbirwa mutabani we amulinamu n'abaana. N'osanga taata yayiwasa muwala we amulinamu n'abaana. N'osanga abooluganda nga beewasa bayina n'abaana. Bannange guno mulembe kiddala. Ensonga lwaki ne Katonda atunyigira n'atuleetera endwadde nga zino ezitumalawo, endwadde ezituluma ezitutta otumalawo olw'ebikolwa ate bye tugenda mu maaso bye tukola bannange. Taata ow'emyaka 50 yandibadde alungamye abaana bo babulira ensinga weetambula, kugamba banyumiza, obulamu bwo butambudde butya, wandyagadde obwabwe bube butya, ate nga tingagwe okola ebikolwa binene eby'ekisiru. So bannaaye abazadde tweddeko, buli muntu alina omutima guno yeddeko. Oba munfuna baganda bange, naye nze ndowooza oba abantu nga bano basooka na kunywamu ku biragalalagala. Omwenge nga gunywedde ne gumulinnya ku mutwe, kati omwana n'amufaananira nnyina n'amukakkanako n'amukabasanya, oba kozesa biragalalagala oba maddu gayitiridde. Naye bannaye ne we gaba maddu, kuba n'abakazi abayitirivu abali ku nsi eno ng'abamu bagifuna na bizinesi ey'okwetunda. Genda kwabo, naye bambi akaana kaleke tokwonoonera bulamu. So bannaye baganda bange, bebyo ebigenda mu maaso mu nsi, wabula nga twesabire nnyo ate tusabire n'abaana baffe, kubanga ebigenda mu maaso mu nsi bannaye byeraliikiriza. Oddawo n'ogamba naye ddala wa gye tugenda ng'ensi yo ogiraba engeri gy'etambula mu butuufu tetegeerekeka. Naye nga bwentyo wendabise olunaku olwaleero, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Bambi ate na subscribe nga subscribe oteekeko n'akadde, kubanga nze nkyakuweereza bingi nnyo, bingi ddala. Abankumira takumira mpeera, musule bulungi, mweraba for now, naye ng'ate nkomawo.